yali Museveni yakuwa abataka kibooko. Yali Museveni yagamba saagala kuwulira n'otuka agamba ffe ng'Abaganda yali Museveni. Yali Museveni yagemesa abataka okuva Ssaabasajja nti bagulira ettaka teyali ffe. So mukazi waffe tuli bawulize erina mulondo, tuli baana ba mpisa, tetuli batyoboozi, tetuvoola namulondo ng'abamu bye bagezaako tusibako, wabula tulwanyisa Nakyemalira omulabe wa Buganda bufunye obuzibu. Olunaku lwa leero tuli wano naye baganda baffe bangi bali mu kkomera awatali musango. Baganda baffe bangi baatulugunyizibwa, abalala baalayibwa, abalala baatemulwa awatali musango. Kyetulowooza nti ekyo kyandinyigiriza buli omu, kubanga ekyamu kiba kikyamu, kiyinza okuba kikuyamba olunaku lwa leero, naye be sure nti buli wokkiriza obutali bwenkanya ogenda maaso, olunaku lujja kutuuka nga gwoli ku sayidi enyigirizibwa. Tuze tubyogerako si mu bukyayi, bwe twogera ku ttemu si mu bukyayi. Yes, batemula abaffe, naye Kaweesi teyali wa NUP, Abiriga teyali wa NUP, n'abalala bonna. So bwe twogera kukola ekituufu, tuba twagala tukole ekituufu kiyambe oyo gw'okkiriziganya naye ne gw'otokkiriziganya naye. Tetusiga bukyayi n'omulundi n'ogumu. Twogera bwogezi mazima newankubadde amazima ge twogera olumu gabeeraganyiza. So kyetukkiririzaamu ekyo basebo ne banyabo, si bulabe si kusiga bukyayi. Banjagala nnyo nenkittaanya, naye okusingira ddala ffe njakwogera ku lwaffe abakkiriza mu Yesu Kristo. Ebyawandiikibwa bye tusoma byatugamba mubeere b'amazima, n'amazima gajja bafuula ab'emirembe. Newankubadde amazima ebiseera ebisinga galwawo okutuusa ku kyoyagala, naye gamala ne gakola ki? Ne gatuuka. Tuli mu mbeera nga n'ebitongole ebirina okukwasa amazima, ebirina okukwasa obwenkanya, ebikwasa bwenkanya. Muze mwogera ku kooti olwaleero, Gavana Nakwedde akyogeddeko olunaku lwaleero nga mwenyamivu kubanga ennaku bbiri eziyise ekooti ensukkulumu yasazeewo mbu eyawangula si yalina okulayizibwa. Era nga bwe baakola nga mwenna mukimanyi basebo ne banyabo kuba tuli Kayunga, mmwe mwalonda era mumanyi kye mwalonda, era mumanyi nti abakulembeze bangi bakwatibwa ne bateekebwa mu kkomera ne balangirira kye mutalonze. Naye si mmwe musoose, zaali wano mwanonda mu 2021 mwena mukimanyi, naye ne bansibira ewaka, be batta ne batta, be babuzizaawo ne babuzaawo, ne balangirira gwe mutalonze. Era tetwayagala kuwa chansi mwami ow'enyiddolo okugenda kutututu omusango mu kooti ye, naye n'alagirawo kyekubira okuva mu ntandikwa ensonga lwaki twajjayo musango. Ne muze mulabe kooti yaffe nti bukyanga eteekebwa mu nsawo za Nakyemalira naye tesala mazima. Mwalabako n'omu ku bannaffe bwe yagenda nakola olukwesikwesi ne banne ne banyagula sente z'omumusolo, ekintu ekyatuweebula ennyo. Era twakyogerako ng'aba NUP abamu basooka tuwakanya, naye Katonda mu buli koona aba n'engeri gy'akolamu ebintu bye. Tuba tuli awo nga n'aba NRM basituse kubagiriza, era nabo ne bavaayo ne bakola motion. Munaffe ne yeetwala mu kooti ne yeewaabira kubanga amateeka ekooti bw'esala bagamba ekooti emaze okusalawo eggweyo. Tewali yamanya ani atuteyo omusango ogwo, era ekooti n'esala nti wadde byakoleddwa bikyamu, naye omuntu eyegabira sente z'omusolo si gwe mulina okunenya, munenye eyazimuwadde yeyo ekooti mu Uganda. So bino ebintu tubyogerako byonna okuzuukusa obwongo bwaffe basebo ne banyabo. Oba oliawo si ffe twandibadde tubyogerako, oba oliawo abakulu abatusinga obukulu bwe bandibadde babyogerako, oba oliawo bino bigambo byandibadde by'abakadde baffe bannaddiini bwe bandibadde babyogerako, oba oliawo baprofesa bwe bandibadde babyogerako. Naye tulesanze nga tuli mu mbeera eno bweti, so nga twerekera mukadde waffe ono yakadde nnyo, ffenna
mwenna nsabe twefumiitirize buli omu ng'oddayo weefumiitirize weebuze nsi ki gyenjagala okubeeramu twetutandise okukula tutandise okukaddiwa naye Uganda ki gyenjagala abaana bange n'abazzukulu basikire. Uganda etalimu bwenkanya. Uganda nga bw'ovaayo n'oyogera ku bikyamu oba ofuuse mulabe. Basebo ne bannyabo singa waliwo bino ebintu abaali babyogerako twandibadde happy nnyo okubeera mu mirimu gyaffe gitalina stress. Twandibadde basanyufu nnyo okukola ebintu ebirala. Naye kubanga tumanyi nti bwe tutabyogerako tutambula buli lunaku tusemberera akaseera ako abaana n'abazzukulu bagenda okubuuliza timwali mukola ki. Olunaku lwa leero basebo ne bannyabo koddayo n'obuuza abakulu abaaliwo wano mulembe gw'amaanyi. Abamu muli wano naye muyinza okuba omulembe ogwo mwali mugufunamu nga neebawo bamuwambe wali naye golirakisinze kubanga edduuka ne bajje ku bweyindi balikuwadde. Naye oluvannyuma lw'emyaka 5 obabuuza embeera yali etanoga Uganda yali bubi nnyo 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 era mutendereza ababbeedi Kiwanuka mutendereza abaani abaaliwo ebiseera ebyo. Naye nga bangi abaaliwo mu biseera ebyo mwali mubawakanya. Nkakasa nti emyaka 30, 40, 50 okuva olunaku lwa leero abalibeerawo mwe mukyali balamu mujja kuba mutendereza akasajja akasenyonyi kaali kalwanyisa enguzi mu paliyamenti. Ebiseera ebyo Kyagulanyi yajjanga mu bulabe bw'amaanyi n'ayogera amazima bakubuuze nti lwaki tewamwegattako. Kubanga tujja kubijjukira basebo ne bannyabo Uganda egenda kuba ekyaliwo enkya n'okwosa enkya emyaka 5, 10, 20 okusukka kale. So mbasaba nga totunuulidde nti otunuulidde langi ya NUP, gy'otunuulidde langi ya NRM, gy'otunuulidde langi ya DP oba ya FDC, ekituufu kye kiriwa? Oyimiridde ku kituufu oba oyimiridde ku kikyamu? Nzizema nkibagamba baganda bange nti oli asobola okujja ng'ayambadde kamyufu okuva ku mutwe paka ku kigere naye nga kyawagira kikyamu. Ate bwe tuwayinza n'okuvaayo oli ng'ayambadde yero naye nga kyawagira kituufu. Engeri gye twakwatagana ne Honorable Nsamba, oyo Honorable Nsamba yali wa NRM naye twasinkana mu parliament nga tuwakanya okukyusa constitution yaffe kubanga tumanyi ekyonoona amawanga be bakulembeza abeeremeza mu buyinza n'ekyo Museveni akyogera nga yakajja ekizibu kya Uganda be bakulembeze abeeremeza mu buyinza. So ekyatusinkanya si kuba twali bamukwano naye kubanga twali tulaba ekituufu. Basaba baganda bange ekituufu kye kiba kitugatta. Ekituufu lye liba libeera eggwanga lyaffe, ekituufu lye liba libeera eddiini lyaffe. Bw'oba yawukana n'omuntu yawukana naye ku lw'amazima era bw'oba okwatagana n'omuntu bw'okolagana n'omuntu kolagana n'omuntu ku lw'amazima. Mujja biraba emirundi mingi nnyo ti bw'obaire basebo ne bannyabo nze we nayimbiranga nga nyina amalaasi gange gakoma eri nga ntambuliranga tambulira ku sekulingi. Balina emikwano mingi nnyo mu mmwe era abannwanyisa baali batono nga n'abayingira ku mukolo guno ng'okutte lusinzi ng'olina batamiivu abannwanyisa baali batono. Nawe navaayo netandika okwogera amazima mwana tuweewunyanga bakulu nga mwe muli naabo b'obadde okkiririzaamu. Lwaki? Kubanga ekikyamu kivujjirirwa ssente nnyingi nnyo. Era nze kimpa amaanyi nti ekyokulabirako ekya Mukama waffe Yesu Kristo kubanga yaleeta amawulire malungi naye yamaliriza afunye emiggo ng'awanikiddwa ne ku musalaba. So ekyo kyokka kyekimpa ekikubagizo era buli wemba mukomera ngamba beesimba ababonaabona abo ku lw'amazima nazirayo ng'ofuna amaanyi agakola ekituufu olunaku oluddako. Naye mbasaba eyo enkola gye tuba tuyigiriza abaana baffe kigenda kubeera kyabulabe nnyo nnyo. Abaana abato bano abavubuka abato abali mu kkula ku mulembe guno bamanye nti kiryoke okubba. Bamanye nti omuntu osobola okubba kasitobba ebiliyoni ya sente n'ojjako miliyoni 2 n'ogatwala n'ogawaayo mu kapu mu kyaki. Weesanga nga n'ababbi be batuuza ne mu maaso bwe bati. Ekyo kyabulabe basebo ne bannyabo tulina okukyogerako bakadde baffe abatwala mu ddiini. Nsaba mwogerenga ku bintu ebyo. Ekibi kitandika otukwasa ensonyi kubanga ekikyamu bwe tunaakifuula official ojja kwesanga nga bakola ekikyamu ate be bajubisa. Gye buvuddeko olw'okulwanyisa enguzi
abamu ku bannaffe baali bagezaako n'otwawula n'ekereziya katulika mwe tusinziza oyogera otya ku muntu ono ekigeza toyagala bukatuliki mwabirabyeko newaffe kennyini genzaalo ewaffe nga bagamba oyogera otya ku muntu waffe nti yadde olabika toyagala Buganda. Bagamba kigenda kwonoona kye bayita moral fiber ey'eggwanga lyaffe ate nga kitukwatako nnyo. Basebo ne banyabo ffe tugenda naye tulowooze ku Uganda ki etwagala abaana baffe n'abazzukulu basikire. Ekyo nno kye kyatusitula era bwe bubaka bwe tuwa buli omu ne tubagamba musitukiremu mu kwagala ne mu kukkiriza mu Katonda kubanga Katonda ali ku sayidi y'amazima. Ekituzaamu amaanyi nti bye twogera tebiwemula. Tewali asobola kubayo n'agamba bye Kyagulanyi abadde ku mufoyo ng'alimba nedda. Era bajja kunoonya tebekwasa oyo teyabadde bweru oyo akolagana ne bazungu oyo abamuwagira bali babisiyaga oyo ebyo balina okunoonya. Naye kino kibagamba lwaki omugenzi Ssebaduka yagamba nga muli etugamba ekanzu omusango ogwejjeeko. So tukibagamba kati muleme kwekwasa era tumanyi nti bw'ogenda naawe n'omwoyo ogwo n'omutima ogwo nga gw'obulira banno obubaka buno n'obubunya buli wamu tujja kufuuka ensi eyeyagaza. Mbawagulu nga mbajjukiza abasebo ne bannyabo nti tu advocating oba twagala enfuga ennungi kuba enfuga ennungi eyamba buli omu. Waliwo kye tuyita common good ekirungi ekya buli omu. Mu mawanga ago agakulembera obulungi ne bw'oba mwanvu otya obwavu bwo bukoma mu nnyumba yo. Ofuluma ebweru obeera weyagalira mu bukaka bw'eggwanga kuba ebyobukaka bw'eggwanga byakola nguudo. So obwavu tebukwatako ojja kuvuga akagaaliko ku luguudo olulungi. Bw'onoogenda mu ddwaliro ojja kusangayo eddagala kubanga ssente zo ez'omusolo zikozesebwa bulungi. Amasomero gajja kubeera bulungi. Ebyokwerinda bijja kubeera birungi. Onoofuna obuzibu ojja kgenda mu kkooti ofune obwenkanya. Si bino byagenda mu kkooti ne bagamba omwavu tasinga masango. So ensi ekulembera obulungi eyamba buli omu. Naye ate ensi ekulembera obubi ne bw'obeera mugagga otya obugagga bwo bukoma mu nnyumba yo mu geeti. Bw'ofuluma obeera mwavu ng'oyo. Amakubo amabi ne bw'oba ovuga benzi shokozo zijja kutuka ng'eza pulimo ekyenjawulo nti ezo zijja kuba za bbeeyi. Amalwaliro amabi bwe banaagendera okuleeta helikopita ng'omaze okufa. Amasomero amabi omwana wo ne bw'onomutwala n'asomera ebweru bw'anajja omugwala gw'anaawuyagala gw'anaawasa oba omuvubuka gw'anaafumbirwa ajja kubeera w'oyo eyasomera masomero eddi. So twagala okusitula eggwanga lyaffe nga buli omu alyagalyamu kuba kisoboka. Basebe ne bannyabo Uganda ngagga. Tuli bagagga nnyo. Tusolerozebwamu ssente nnyingi nnyo essente esobola okutaasa eggwanga lyaffe lino. Honorable Ssenyonyi ayogedde ku ssente zibbibwa. Batugamba trillioni 10 naye manyi bazikendeza n'ozikendeza. Ne ku mitwalo 3.6 ekya kilomita eza road network ya Uganda essente ezo zokka ze bappa oba zisavings n'oteekawo fesi enkambe n'ogamba temugenda kubba ssente zino ezo zokka ezibbibwa asobola okumala enguudo zaffe emyaka 3 n'osanga nga koolaasi buli kanyomero ka Uganda. Bino ebintu tetulota biroote bisoboka. Abakulu abali wano mwali mulabye ku Uganda eno mwali mukirabyeko basebo ne bannyabo ng'ogenda mu ddwaliro kasita omuntu atuuka mu ddwaliro oseekikowe kuba eddagala likyali libaayo walingawo n'enjogera egamba ebyobwerere ebyasigala mulago katulina oweza bisaana. Abakulu abali wano mwakirabako mwali mulabyeko Uganda ng'erina railway network etuuka buli wamu naye kati oluguudo lw'eggaali y'omukka balutunanga scrap. So bino tetubyogerako okusiga bukyayi tuwajjukiza ensi gye twagala okubeeramu ate nga yali ebaddewo. Uganda yadde emabega ebitundu bingi nnyo mayiro nyingi nnyo. Tukitereeza tutya ekyo basebo ne bannyabo nga tutaddewo obukulembeze obussa ekitiibwa mu bantu, obukulembeze obuwulira mu bantu. Bw'obanga oyina obuyinza obulonda omukulembeze eddoboozi lyo ne lisibwamu ekitiibwa kisitegeeza nti osobola okuleeta omukulembeze waba tokoledde kyoyagala n'omugyawo n'oteekawo omulala. Kyekyo kyetwagala, kyekyo kyatusuubizibwa nga tunga independence bagitandika. Mwakuŋŋaana okuva mawanga ag'enjawulo madiini ag'enjawulo naye nga mwagala kuzimba nsi gye tuli enyumirizaamu fe abazzukulu.
naye omulimu gw'abajjajja katugulekedde abazzukulu singa tetutereza Uganda tujja kutuuka mu myaka 80 bwe tuli batuwangadde tufe bubi nga tulaba omulimu gwe twalina okukola abaana baffe gwe tubalekedde. naye bwe tunaabitereeza ebyo tujja kweyagalira mu nsi yaffe era tuliyitibwa abazibu. Honorable Nsanja, munnange ekifaananyi ekya taata tuuse okusaasira ku kafeeri gwe ne famire yo, Mukama mugezamu muze emirembe, bwe tujja kgenda maaso nga tukola kye tusobola okukola okutaasa eggwanga lyaffe, naye tetujja kikola nga bakulembeze ffekka. Basebo ne bannyabo nammwe mbasoomooza bino bye mbagambyeko, bw'owulira ekituufu ekirimu kibuulira abeewuwo. Gwe ghetto youth yene emboozi gy'oba onyumya mu ghetto, gwewa booda yene emboozi gy'oba onyumya ku booda, si ya Arsenal na Man U, ye emboozi gye muba munyumya mu Kirombe. Namwe mukabaganya ebirowoozo, kale bwe mba nimbi olya mbulira amazima. Bwe tutandike okubaganya ebirowoozo ku nsi yaffe Uganda ki gye twagala okubeeramu. Tewali muntu mulala agenda kuterereza Uganda okujjako ggwe, ate nga n'oba toterezeza nsi yo. Tuniriza izi example za Somalia n'endala z'abakuba nakyemalira. Ekizibu kya Uganda nga maliriza ekisembayo, ekizibu kya Uganda olowooza nti be bannannyini nsi ate nga tebaali na baawano. Bino tebajja bibagamba kubanga bweyogera amazima bajja kuyita musosoze, naye nga si busosoze. Eno nkola yaffe okwaniriza buli omu, naye tubaniriza si okutugoba ffe, tubaniriza ffena tubeere bulungi mu nsi eno kuba nnene. Bajjajjaffe bwe batyo bakolanga, naye okujjako nga mwekiririzaamu nga mwekozeemu omulimu nga mutaddewo embeera abo ababanyigiriza mubalage nti nabo tebasobola kweyagalira mu nsi eno, okujjako nga tugyeyagaliddemu ffenna kuba ffenna tunyinako omutemwa, ffenna tunyinako omulamwa. Njagala kuviira ddala waggulu nga nsiima mukadde waffe tetumuliddeko ng'ayogera, naye mukadde waffe tukwanye ekitiibwa Katikkiro wa Buganda yawummula. Weewale nnyo emirimu gye wakolera Buganda, weewale nnyo n'otukulembera mu kaseera ako akazibu. Nzijukira nga wali mu bukulembeze bwo Museveni we yalemeseza Ssaabasajja okusala okujja eno, bwe teyalinze newankubadde awo wali abagamba ffe toyagala Buganda, oyo yali Museveni. Yali Museveni yakuba abataka kibooko. Yali Museveni yagamba saagala kuwulira muntu ng'agamba ffe ng'Abaganda, ffe ng'Abaganda, yali Museveni. Yali Museveni yagemesa abataka okuva Ssaabasajja nti bagulira ettaka, teyali ffe. So mukadde waffe tuli bawulize erinna mulondo, tuli baana ba mpisa, tetuli batyoboozi, tetuvula Namulondo ng'abamu bye bagezaako tusibako, wabula tulwanyisa Nakyemalira omulabe wa Buganda namba emu. Weewale nnyo okumpuliriza basebo ne bannyabo.